Yes. Eyagide mu UPP 806 S. Jango yambe. Yes, njagala obategeeza nti Mary Butter ayingidde mu nyumba. Mary Butter ayingidde. Twagala kubeebaza Taata Saamu, weebale nnyo, weebalire ddala ssebo Taata Saamu. Tuli wano paka kiro kyonna kyekitwala. Amina mukwala. Munno misa kyalina okugira bannange omanyi zino tugenda baganda okubona Nega akati onagenda kitutira ono gwe ono gwowadde mulimi kati ogenda kusigawa ono gwowadde mulimi agenda tutira ekifaananyi sigira ddala wabweru Taata Saamu amulabiddeko muleete wabadi kati atuyambeko kunokukawo Taata Saamu nabikaya watudaalya asifuwaamanaka so Taata Saamu jabe otuyambeko katirana Sabatala tumaliriza mukama wange era naffe kabetuula abagezi byabagezi tubeera abagayimusisa katugende kale semuta mutamutya banaye ne babogwa abatambuliza msigo yaki meya aya kayendeka neta sebo wanvuma ekakayo saya kuyisiganya n'egambo naawe wangamba nabba akalulu lindako wuliriza Jacobo nagamba bwenti nga ndi kusanyuka nakola bwenti Jacobo wakola likodi kati amalusanya neyakola likodi twasooka nebujja omusajja aliwo netugamba nemusajja weyajjayo bwino netugamba era twakirabayo nengenda kusanyuka era mbadde manyi ayongera ku byasanyuka neŋŋamba bannange bakoze online nga batuyambe
Otone tukubwa. Omusajja akagule Edison yakurumbako n'enkola channel naye tewakubira kuneebaza neŋŋamba Edison ogw'omugambe nitegeeza smayika yasatuko wamma baganda daniyu naye tobagira amuseeko yes naye saba oli muganda wange biri tuba tukola bya YouTube channel Titus jangu wanaoboleza motoka Titus wetagirwa yena kusaba ekinabiro tukigaziye waliwo emotoka ezigenda okuyingira waliwo amulenge tukunyenga waliwo tiimu ejja naye eyagala zonna siyingira omulundi gumu Titus jangu bakwetaaga Titus Yes. Alikuwa nisumuliza wa parking ile kwa kabinete kwa sijio. Yes, Titus wanawoi. Ile nisumuliza wa era wenakizula negenda kufika bwenti nandire pesa kwata program naye kati mwetondedera era kyekyensisa